tumwebaza olw'ekisa kyatuwadde naddala mu bugabirizi olw'ekyokulya n'ekyokunywa. Tumwebaza olw'ebirungi byonna bye tumanyi eby'omubiri n'omwoyo, n'okusingira ddala ne tumwebalizaako mmwe abafunye ebirungi mu sabbiiti eno. Tusaasira nnyo bannaffe abayita mu kiseera ekisoomooza. Twagala okubajjukiza nti obulamu risk, obulamu kugezesa, n'okulya obulya emmere bw'otogitoola mu sowaani kugigaaya era tosobola kugifuna. Obulamu buzibu, bukaluba, naye awali okukkiriza tumala n'ebyo ebitusoomooza ne tubiyitamu. Tubasaasira mu abafiiriddwa, abantu bammwe. Teri asobola kumanya muntu afiiriddwa bw'aba awulira, wabula asobola okuteebereza. Tubagumya kubanga era ate yeeyo y'ensi. Wabeerawo bannaffe abatugendako, ate wabeerawo emyoyo emijja egizaalibwa. Kale tubasaasira, tukkiriza nti y'entandikwa era y'enkomerero. Mwekkaanye nze mbatuma nga mulinga endiga mu misege wakati. Kale nno mube beegendereza ng'emisota. Mu Luganda olwangu bw'atyo bw'agamba, naye mube bagezi ng'obwana bw'emisota. Bukimanyidde ddala nti tebwagalwa bantu, kyebuva buteeyoleka bantu. Naye obuteeyoleka bantu tekibugaana kulowooza na kuteekateeka bulamu bwabwo, era busigala buteekateeka obulamu bwabwo. Bagiyita serpent mu Lungereza. Mubeere bagezi nga emisota egyo. Ekigambo wise mu Lugereki Greek kirimu ebintu biyitirivu obungi. Twabagamba nti Oluzungu luno lulungi oba Olungereza luno lulungi, naye ebigambo bingi eby'Olungereza nga amatuufu, amakulu agajjirayo ddala ekituufu ky'ekigambo ekyo, ate oyinza okuba nga weesanze ng'ozzeeyo mu Lugereki oba mu Luyudaaya n'ennimi endala, Latin, Lulatini, n'ennimi endala ng'ezaasooka, Aramaic, ezaawandiikibwamu. Era ekiyinza okubeewuunyisa nti ebimu ku biwandiiko ebyasooka oba n'okuwandiika okwasooka, ate ojja kwewuunya nti ate kwali ku lukalu lwaffe luno olw'abaddugavu. Naye olw'okuba yafuuka empisa yaffe, obutasitulanga ekyo kye tuli, kukikuuma n'okukitambuza n'okukiwa ekitiibwa, twesanze ng'ebintu byaffe bingi ebiyitidde awo, n'abaana abazaalibwa kaakano n'abakula kaakano ne balowooza nti ffe okuva edda n'edda twali bajega, ekintu ekitali kituufu. Ekyo kijja lwakuba endowooza yaffe yakyusibwa n'erekerawo okukkiririza mu buyiiya ne mu magezi g'abo abaasooka, ne tulowooza nti ffe abaafuna ku nsoma y'abannaffe Abazungu twategeera nnyo okusinga bo, so nga si bwe guli, nti n'okutuusa kaakano omusingi kwe tuyimiridde ogwo ogukyasobola okutuwanirirako akatono kano, naye nga twolekedde ekigwo eky'amaanyi. Omusingi ogwo omutono gwe tukyayimiriddeko olwaleero gw'abo abaasooka.
kale mbajjukiza buli lunaku kikulu nnyo omwana okutegeeranga ekyo ekibafuula ekyo kye bali, ekikufuula omuganda, ekikufuula omulugwala, ekikufuula omusoga, ekikufuula omuteeso, ekikufuula omunyankole, okutegeera ekyo ekikufuula mmwe ekyo kye muli kikulu nnyo kubanga omusingi gw'ekyo kye muli guba gutudde mu ekyo ekibafuula. Naye olw'okubuguyazibwa kw'ensi olw'okuli mu nsi tuzze ne tulowooza nti tunaasobola okugenda mu maaso nga twerabidde gye tuva ekitali kituufu. Naye mubeere bagezi ng'emisota. Lwaki yakozesa emisota okusobola okuggyayo ensonga ye? Tuteekwa okutuula nsi twebuuze, gweyisa gutya omusota? Gulowooza gutya ebintu byagwo? Era bwe gubeera mu ffe gubeera gutya? Kubanga musobola n'okutuula ewantu ne gubeerawo naye ne watabaawo n'ateebereza nti weeguli, naye ng'ate gwo gwabategedde dda nti mwemuli. Lwaki yakozesa ekigambo mube bagezi nga emisota? Ensonga tuyinza okuggyayo empitirivu naye nja kuggyayo ensonga entonotono olw'ebiseera bye tuba nabyo. Omusota bwe gugenda mu kitundu ekipya tegulangirira nti gutuuse, gwekuumirayo wansi ne gusirikirayo ne gusooka guyiga embeera mwe guli. Nga bwe gwetegereza embeera y'ekitundu ekyo mwe guba gugenze, gulaba emikisa egirimu ne gwetegereza okusoomooza okulimu, ne guzuula n'ebifo we gusobola okwekweka obulungi. Ne bwe guba guyingidde ennyumba yo tegulangirira, tegweraga, gusooka okunoonya emikisa egirimu n'ebifo we gusobola okwekweka, gusobole okwekuuma. Gwekkaanya awali ebituli we gusobola okufulumira amangu, we gusobola okuyita singa oba ogulumbye. Nga gumaze okwekkaanya ebintu ebyo byonna, olwo bwe guba gwakubojja gukola okusalawo nga gunaabojja. Era mu bike by'emisota eriyo n'emizibu ddala egisobola n'okuteega ne gukulinda nga gumaze n'okukwetegereza ne gukubaza bulungi ne gulyoka gukusala nga totegedde. Bw'otunuulira enneeyisa yaagyo muli ntula ne neebuuza lwaki bakozesa ekigambo ekyo mube bagezi nga jjo. Ensi mwe tuli n'ebintu bye tukola bibeeramu okusoomooza kungi, so ate bibaamu n'emikisa mingi. Ne bwe guba mulimu ng'oyingidde omulimu omupya oba n'otegeera okuyitibwakwo ti Katonda akuyise okubaako olugendo lw'otambuza, oteekwa okutambula nga weegendereza. Totambula na mbuyaga ya nsi kubanga wategedde kino kifuna kiralu. Gwe nga bw'olunze n'ofunamu ate nze nnyinza okuba nga sisobola kufuna mu bulunzi. Gwe nga bw'olimye emmere n'ogitunda nnyinza okuba nga nze nsobola kusimbawo yakulya. Bino ebyakifuna kiralu era bifa kiralu. Kwe kusoomooza okuzze mu nsi yakati waliwo okutunda kuno okuliwo ku lukalu lwa Bulaaya. Network marketing, it's a profession, mulimu.
olw'okuba waliwo emisingi gisobola okuguwanirira naye bw'ojja ku lukalu lwaffe olw'abaddugavu awatali misingi gisobola kuwanirira ekyo buli muntu alowooza nti olw'okuba kifuna kiralu okusinzira bwe bakimubalidde oba bwe bakimugambye naye agenda kudduka emisinde akiyingire. Lwaki? Omuddugavu ayagala okuzuukira naye tayagala kwetikka musaalaba. Kakati n'aba byogera balungi nnyo boogera ku kuzuukira naye teboogera ku kukwatibwa, ku kukubwa kibooko, ku kukomererwa. Ekintu bwe bakikulaga nga kipya mu maaso go nga tokitegeera beera ng'omusota. Tegupapa na kulangirira nti gunaabeera waawo. Topapa na kulaga nti nyingidde. Tuula wansi weetegereze. Ne bwe baba bantu mu nsi buli muntu mwetegereze. Oyinza obuteetegereza nsi nnamba naye waliwo abantu abo abakwetoolodde abakuliraana mu biseera bye ebisinga obungi era abakuliraana ne mu nteekateeka ze zisinga obungi. Buli omu mutunuulire. Kaabe muganda wo, kaabe mukwano gwo. Buli omu mutunuulire ogezeeko okumutegeera oleme okukola ensobi n'abantu. Omulimu gutunuulire gwetegereze. Bajjajjaffe baali bagezi nnyo baagamba kitta nkimanyidde ennyanja etta muvubi. Olw'okuba yagimanyiira agibeerako agivubiddeko emyaka 2 alowooza nti ne kaakano ajja kukola nga bw'ayagala ekumira. Kitta nkikoze eki? John aseka. Kitta nkimanyidde. Toyiga kintu kugamba nti kati nakimalayo wabula bw'oyingira mu mulimu gwetegereze buli lunaku. Kyetuva tugamba nti teri kintu mu nsi muno kisinga kumanya na kutegeera. Teriiyo kintu mu nsi muno kisinga kumanya na kutegeera. Buli gwolaba akusinga alina kyamanyi kyotomanyi. Buli gwolaba akusinga alina kyategeera kyotannategeera. Era okusobola okugezaako okumwenkana olina okutegeera byategeera. Tewaliiwo kkubo lya kumpi, shortcut. Tewaliiwo bufuusa, magic. Ne bw'oba na magic afaanana atya waliwo by'otosobola kukola okutuusa ng'obitegedde. Ne bw'oba ne magic ne bakutwala ku interview nga beetaaga wa kompyuta asobola ogisosonkola n'ogikolamu ebintu laazima onoozirisa bakubuuza bibuuzo tosobola. Oyina okuyiga kompyuta. Ensi eriko amateeka agali divine ag'obwomwoyo n'amateeka agali physical ag'ensi. Waliwo amateeka agafuga gati eddoboozi lino erifuluma lye muwulira gwe mwoyo gwange. Naye ate waliwo amateeka agafuga omubiri gwange. Newankubadde nsobola okuyiga agafuga omwoyo gwange nteekwa okutegeera nti kaakano guli mu mubiri guno waliwo agafuga omubiri ku nsi. Olina okubaako by'oyiga oba okkiriza oba tokkiriza. Kale bw'oyingira mu mulimu, bw'oyingira mu kifo, mu nsi, mu bintu byonna bye tukola, bw'osisinkana abantu abajja bw'obadde tomanyi wabula nga kaakano balina omukisa. Kubanga emikisa gyonna gye twagala mu nsi tegigenda kutonnya kuva mu ggulu, gigenda kuyitira ku bantu. Omukisa gwonna gw'oyagala mu nsi n'ekyoyagala mu nsi kkiriza oba gaana gugenda kuyitira ku bantu. Kikulu nnyo nnyo n'ekyo ky'osabira olwaleero ky'obadde osiibira kigenda kuyitira ku muntu kuba tuli mu nsi ey'abantu. Katonda ne bw'anaaba akikuwadde era ng'akikusembereza agenda kukiyisa ku muntu. Kale okutegeera ensi mw'oli n'ekyo ekipya ky'oba oyingiddemu kikulu. John, kikulu okutegeera ebyo by'oba oyingiddemu obitegeera osobole okumanya kino nkikozesa ntya okukijjamu omukisa. Kubanga Katonda ye tagaba ntebe, tagaba mmeeza, agaba muti. Katonda takuwa ntebe, Katonda takuwa mmeeza, akuwa muti. Amagezi gago
okutunulira omuti ogwo oguvumbulemu emmeeza n'entebe kuba byonna yabikuwa ye yatonda mu lubereberye n'amaliriza taliddamu kutonda yatonda n'amaliriza zino zonna emmeeza ze mulaba n'entebe ezo zonna ze mutuddeko eyo byonna yabitonda ezo zonna emmotoka mwe muli olwaleero mwe mutambulira byonna baabikweka mu ttaka yabitonda n'abiteeka awo kubeera kufaayo kwa mulembe ogwo okutwala ebiseera ne guvumbula ebyo ebiba byakwekebwa so nga byatuweebwa okuva olubereberye kyetuva tugamba bulijjo nti omwana bino byonna ne bye tusoma mu masomero bikulu birungi naye okusooka okutegeera obuyinza bwe butudde mu mwoyo gwe n'amaanyi ge kye kimusobozesa okufuna amakulu ne mu bino byonna bye tusoma oba byaba agenda okusoma kakana emyaka 2 gigenda mu 3 ng'abaana batudde awaka kiki ekigenda okuddako mu nsi eno ekiseera ekyo kiringa ekitono ng'omwana atudde tasome yalina okubeera mu P1 yalina okubeera mu P3 akyali mu P1 alemeddemu ekiseera ekyo kiringa ekitono naye okusoomooza okugenda okufubutuka mu myaka egyo emitono mu mulembe gw'abantu abo abaalina okuteekebwateekebwa mu biseera ebyo tetugenda kukitegeera kati tugenda kukitegeera mu myaka 10 oba 15 okuva kati ate nga muzze mulaba nti bye tuzze tuyitamu ensi etonda emirembe gy'ababuyabuya tebalina kye beekakasa tebalina kye bamanyi tebalina kye bategedde si musango gwabwe wabula obutasobozesebwa oba okubeera waliwo okuzaalibwa ne mu biseera ebizibu tulina bakulu baffe abazaalibwa mu biseera by'entalo ng'abakadde baffe badduka osobola okuzaalibwa mu kiseera ekizibu kibeera eriggwa okutegeera ekiseera ekyo mw'oba ozaaliddwa osobola okuvvuunuka okusoomooza kw'ekiseera ekyo ng'otunulira ebiseera ebiddako kale tube bagezi Katonda takuwa kitabo mpapula za kuwandiikamu ye yaziteeka mu miti takuwa wuzi zitunga lugoye yalukweka mu ppamba ne mu buno obuwuzi bwe bayita saiso bintu ebyo basimba kibeera eriffe okuyingira mu bintu bino ne tubirowoozaako okusukka awo we tubeera tulaba bwe tutakikola tusigala nga tuli bannamba lujega buli kiseera kyemuva mulaba nti ensoma eriwo nungi naye yatta obusobozi bwaffe obw'okulowooza tewa mwana mukisa kulowooza kyemuva mulaba ffe ab'emibiri emiddugavu tunaagobereranga ab'emibiri emyeru si lwakuba tuli bannaffu tetubenkana so nga ate baava mu ffe wabula lwakuba nti ekyatufuula nga kye tuli ekitusobozesa okulowooza okuyingira ebuziba mu bintu ate tukibikkirira tetukitegeera tetukiwa kitiibwa tetutaddeewo mbeera etusobozesa kulowooza tunaalowooza tutya onoolowooza otya nga ate oyagala kweyisanga mu yindi tosobola kumulowoolezaamu kumwenkana onoolowooza otya nga oyagala kweyisanga mu China omuchina alowooza okutuuka awo watuuse kubanga mu China akyasimbye mu Buchina Muhindi bwatyo Mungereza bwatyo Omujamani bwatyo Japani bwatyo ffe tugenda kuddamu emabega olw'okuba tetukyasobola kuyingira mu bintu kulowooza na kubyetegereza omwana olusoma asoma kubikwata asobola okubikola mu bibuuzo n'omusomesa n'amukuba mbu yabigudde babanga bano ababuyabuya abakuba abaana okwogera ennimi zaabwe buba bujjega okukuba omwana okwogera olulimi lwe naffe katubakubira Olungereza nga balwogera ewaffe basobole okuyiga ezaabwe kale tube bagezi kubanga ebiro bye tuyingiddemu bizibu n'ebiro bye tuyingira bizibu n'ebiro bye tugendamu bizibu tube bagezi ng'obwana bw'emisota tulengere wala tulowoozenga ku mirimu gyaffe gye tukola ne bye tukola